beera wooka eddakiika z'oliwo gwe yatandika side business ng'olina office gye bakozesa eddakiika z'oliwo beererawo ddala be visible beerawo bakulabe tolina kyofiirwa okubeererawo emirimu gyo kubanga nagyo olina w'ogyetagira gikubeererewo abakozi bayambi abakozi batuyambako toyitanga ku bisaaniiko ku mulyango gwa dduuka lyo toyitanga ku bisaaniiko ku mulyango gwa bizinensi yo tolabanga ekitateredde awo yoona aliwa ni nannyini visioni temusuulanga mitwe gyammwe kubanga mulina obusente bwe musasula abantu. Do not lose your head because you hired. Chiwandiike. Do not lose your head as a vision bearer because you hired. Webeererewo. So tuuse ku mulimo toyomba business yo. Ne bano nabo obucafu kati kino kyakulemedde ku kyokujja tobijjawo ng'ate naawe oyomba. Bw'oba obijjawo with a wrong attitude wasobola okuba waata abadde azoggula n'amanya nti boosi oyiwaawo bw'ajja ye muyombi. Kati bw'oba otegula ebiryawe bitateredde kwata olweyo n'essanyu tereezaawo kubanga oli mu kwerula kutereeza kkubo ly'abakasitoma abajja ewuwo si wa mukozi. Eri abantu nga balinga nze nga bagula wayonjo